kakati nze sina lutalo lwenwana na muto wange Kyagulanyi tulwanira ki ekitaliiwo nze namubalaga ali mumanyi nedda nze nambaletera wano nedda oyinza okwagala nedda sina lutalo lwenwana naye mpuga eri emabega kale yali tannafuuka mukulembeze ajja mu 2011 yesimbawo saawa ezo mu 2011 ye ne Bobi Wine mu Uganda mu Uganda kakati katumuzze e Masaka mu 2011 kyobadde oleeta kuba nange kyembadde njala okutuukako mu 2011 mu Masaka ekitundu district Bobi Wine ne Mathias Mpuuga Nsamba ani yali asinga okumanyika era Bobi Wine kakati ebigambo ebyo nga njagala biroteti nga mbikomye mu maaso tujja mu 2019 tukola ekisinde kye People Power Movement ani akikulembera Bobi Wine yaleeta abakulembeze okuva mu political parties ez'enjawulo n'abatayina bibiina omuli bannambeshe omuli ono omusajja owa Jema basaalirwa omuli aba NRM omuli Wadiri Baisha Kabanda Wadiri erimu Arua banji yabaleeta on board oloza lwaki bamwekunganirako Bapolo Mwire Jinja oloza baliki bamwekunganirako yali amanyikiddwa he had the numbers era kwe kwava ekigambo kibayitira nti omusajja alina amasannyalaze nga buli omuntu ayagala kukola ki gakutapingako tulaba Mpuuga ajja ne DP abaali basigalidde nga bagamba tondeka asigala talaama ne beekuŋŋanya ne batikuŋŋanya akabinja ka 7 bali ba 7 DP buloko kale baali bangi naye nga waliwo abaali bakulembedde omutwe bali ndowooza nga 7 8 10 ne bagamba asigala talaama omusajja abantu abamalawo era buli eyeesisigiriza n'atajja teyafuna teyadda olina ekintu kye waŋŋambako nti leaders like Besigye leaders like Semwogerere leaders like Now Kyagulanyi don't come often baba kibunoomu baba what time but wentunula bwenti ndabanga opposition is trying to get another leader oba Katonda gwe yabawa balabika bo bamuwakana nero kigenda kusigalawo nga etwala Besigye 20 years nero twala Basemwogerere I don't know how many years nali sinabitegeera bulungi bwe twala baani awo those leaders don't come many bannabyabufuzi abalina interest they'll always try to find the way engeri yebasurvivinga kigambo ekyo njagala okiwuliriza waliwo enjawulo yakati w'okuweereza bannansi n'okusurvivinga mu ekyo ky'oyagala leaders like Mukaaku babaddewo ne tebafunye bukulembeze they've been trying to see engeri yebasurvivinga leaders Mabike yafunako omukisa gw'ekisanja kimu okuva olwo banoonya how they survive leaders like Abedi Bwanika babaddewo nga banoonya how they survive ebigambo byange obiwulira n'abo ababaddewo abasose ne bafuna ebifo ne bibagibwako baddayo ne banoonya how they survive emuli bakasibante n'abalala banoonya engeri gye basurvivinga kubanga abakulembeze tebamatira abasinga Kasibante yali ebisanja 2 yabiweza so mwene embeera gye twogerako abakulembeze banoonya engeri gye basurvivinga naye amazima matuufu kiri nti omuntu oyo alabika omulundi gumu. Let me give you an example. Besigye nga yakavuga ebisanja 3 bagezaako okuforminga amama Mbabazi Japan era ne baleeta n'ekizinde ne baleeta n'ekibiina ekya Go Forward ne bakolawo ebisinde bano bennyini betuyina muno bolaba abali mu kulwana NUP ebitundu 9 ku 10 bali part of it. What were the results of the what? The elections. Results of the elections zagamba zitya. Compare Mama Mbabazi with this man. Mathias Mpuuga Nsamba.
who is better and far. Mama Babazi, of course. So tosobola kukitugamba ekyo. Yali amusingira wala nnyo. Okitegedde? Mu buli kimu. Mu kumanyika, resources, aluddewo nnyo mu system. Ye mu system era girimu nno yazimbibwa. We almost thought is the system. Okitegedde? Buli muntu yatunanga Babazi nga abantu bamanyi emirimu egigamu NRM amama Babazi. Ebikolebwa if it's not in General Museveni amama Babazi. Naye bannayuganda baagamba baddayo ne bategeeza who has power. The power belongs to the population. Besigye wamanjukira bali era Besigye najja bali bamugamba kkiriza obere yali amaze n'okuwummula nga tayagala kudda. Besigye tamu yali takomawo nga baagala balonda omukulembeze omulala. If I'm not mistaken yali obaani gwe baali baleeta baleeta Mbabazi naye nga no ngamba mu opposition bali baleese gundi Mugisha muntu yes Mugisha muntu gwe bali baagala oleeta nga opposition. So ne bano bannakigwanyizi badduka mangu ne beetunga kwani kamama Mbabazi kuba bamanya ina finances kuba basooka kutagitinga finances basooka kutagitinga finances beba tabadezifuna tebakongoka era obukoti busiwuuka awo nobalabe nga tonga zigudde olubege paka we bamala okwachivinga kyebaagala era bo buli kalulu katuuka beteekateeka bagende bafuna okuganyulwa leero tugenda zijjawa tugenda zijja kwani ate balaba Kyagulanyi talina gyata exactly yali n'abantu ensonga z'abantu siza kulya mugaati era obala beteeseteese bayogera kino onagamba aze ngenze mu Eastern bijirwa banne bagamba kafe tusisira mu Buganda kubanga wali omugabo muki omunene so ebyo tebakulimba nero tewaba muntu akubuzaabuza tewasobola kutondebwa mu kulembeze wakubiri ebbanga litubadde era 2021 kyaliwo ne baleeta ba candidates abalala ba presidential candidates abawera omukaaga musanvu bakatumba oye abalokole ne baleeta bayitirivu ne baleeta n'abakyala waliwo Kalembe waliwo Morini Kyalya ali muguli omulungi yali muguli eri wano wajja Kalembe ani yajja yali chancellor Baliamulebe Vanasius Baliamuleba yakalolo kamukeeta yakakubirako bimotoka kibajita kyeno super custom ngawuba ati kalere yasinga omukutula omutima yawuba abantu babuuza abadde ki yafaanana ono munnammwe nti yesimbyewo kuki owaye naye sijja kuwulira munnammwe ono abeera ennyo okwekisa atawanya abantu walekola ebyayitanga agenda awubira abantu naye nga tewali anyega gamba naye ono yagala kankukubira ono naye addaye kuba toki mu nsonga kati ye Mpuuga tukkiriza teyaleeta ku Kyagulanyi tasobola era talimuleeta tekiribaawo wadde okukirowoozaako. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli between the lines kuba tochi mu nsonga every Saturday tukeera mu between the lines okuba tochi mu nsonga ne Farukali mu Namasaka midweek sambawa naye ng'ensonga zaali zitambula nagezaako okubeera nga munoonya naye ng'omusajja alabika engeri tuli mu January fees zimuli bubi ate masheki nenga nnoonya kawogo okulwanirira eggwanga nwana naye kansooka ennwanirire wakiri abewaka naawo naye ngaye twabamanya nti no weekend tuba naye ye tawa excuse awo babaawo abatanoonya kababuuzeeko tujje tweyongereyo mu maaso. Mu Uganda nga yensi yaffe tubabuuzaako abantu bonna gye musinziro tulaba nutuwuliriza
sebo nkutegeeza waliwo abatuwuliriza nga bakola emirimu egy'enjawulo so tubaagala nnyo na gye musinziira tubakakasa tukyaleeta information twengera obategeeza ebifa mu ggwanga lino Uganda n'ensi okutwaliza awamu tubaagala nnyo abantu abali mu nsi ez'enjawulo America, Spain, Switzerland, Norway, Denmark, South Africa nezo zonna endala zonna abatootoobulira abantu be Boston njagala batumirako akensuso n'abali mu Manchester pozi ne bendo lyewaffe Buddu ensi endala abantu abala bangamba njiyite na continent era mbale nakugamba lwaki togambye ntumira ensi yonna ne continent ye yaffe Masaka esebo so ayo Masaka Masaka bali proud olw'ekitundu kyabwe buli wantu ali Masaka twagendera ku gaali y'omukulembeze Saagirambula esebo naye ngenda kufuna yakadde teeka amafuta mu Benz tulombe Masaka era bwe tuba bakulambula Masaka obulungi mbadde njagala tulindeko abaana baddeyo ku ssomero tubenga tewali nnyo pressure nkutwale olabe ekitundu ekisaana okuba gye bayita eyali badde ndooza city kasitono ntwalake bagiyita Nabugabo waliyo eyo biiki yammwe ate gye bisembera gye bijje gwera gye bisembera kye mmanyi Masaka oli ku kirala so tubatumirako nnyo ab'ebbendobende ly'e Buddu tubaagala nnyo omwana wammwe mbakakasa buli wenzija wano mbategeeza nti nkyaliwo nnyo bwe mwansindika omukulu Sekanja Kkono tankutte bubi wano mu bbendobendo ery'ekyaddondo Munnakyaggwe pozi Bannakyaggwe mukola mutya tukunja miti nyerere abaluwa abagamba nti abantu tebalina abagamba nti n'abantu temubataliza naye tukyaliwo tubeebaza nnyo mwebalire ddala tukunja miti gyokka abantu tebalina waliwo abagamba nti abantu temubataliza okay Nana Habo Mouthwash eddagala lyaffe lyoza mannyo no compliment Nana mukozese esebo era twamulanga ebbanga lyonna ne tumulanga kati abantu ne bamugula era ndowooza mbasikoze ensobi okumuyisaawo kale kamuweeyo bonus Nana wadde contract ya Nana sigitegeera ndowooza January akyagikutte tubaagala nnyo naye genda ogule Nana kamuweeyo ka bonus tomanya ayinza okudda genda ogule Nana mukozese okwerusa amannyo agagubya ageerusa aganyenyera tionywedde ekyokyo ekinjogoga tuli mukakubakuba waliwo kati ali ati n'erinnyo linyenya Nana ebyo byonna abigoba ate era Nana ono asangibwa akawoomu kamwa asangibwa mu drug shops zonna mu ggwanga Uganda supermarkets n'abali e Bulaaya abatulaba ennyo bannaffe mugende batunda ebintu by'Abannayuganda Nana mujja kumusangawo Haji ndowooza ompulidde tulabe February ono atandika Nana komawo mumuwe n'abaana bagenda ku masomero n'amwana agenda ku ssomero Nana komawo ongeramu amafuta okuvuga ekintu kuba amafuta data bannaye yeetagisa kale Nana nga tumumaze era mbagamba Solange kati yatukwatiriddeko Solange women syrup ye nga yajja okubeera ng'ayamba abantu abakyala basisita baffe banyinaffe bamama baffe ku level yonna kwasitoba ng'oli mukyala ng'okyagenda mu nnaku ezo ez'ensonga menstrual period ng'ofuna obulumi mu cramps waliwo omuntu agebeera mu season eyo nakugamba tavudde na waka cramps zimulemesa n'okukola so Solange women syrup agoba obwo bwonna obulumi olwamu nnyo Solange ebyo byonna obulumi abujjawo nseke biki Solange women syrup goba okozesa era nenkugamba nti yakakasibwa National Drug Authority asangibwa mu drug shops ez'enjawulo supermarket ez'enjawulo era munoonye ng'akalango w'okalaba wemba njogera akakweba ako w'okalaba osobola okubeera ng'okozesa Solange oyo owone obulumi bwonna bwonna mu nnaku ezo ate era Haji Yasin Kizza musomi wa Dduwa nakugamba kasitandwa n'omuntu ebbanga kitegeeza obujulizi abantu babeera baleeta era Haji Yasin Kizza ono omusomi wa Dduwa mukubireko obenga osobola okumanya ebisingawo mu bizibu byonna by'oyiseemu Haji Yasin Kizza ajja kuyamba mpola akimala kuba toki mu nsonga ne Farukali between the lines kansooke neekubemu tooki nga nze kuba nkubye nnyo mu bantu naye ngenda kusaba leero sooka onkubemukko tooki olw'ensonga bannaffe betukolera komenti nzisoma ennaku zino ndeeta omukulu Calvin Kayanja kantandikira awo saagala abantu bagamba ate kati kantandikira awo ennaku zino
ndeeta omukulu Calvin Kayanja badde muteekako n'afuna reception ennungi n'embi. Voice notes zijja nti ate omukutu gwaffe biki nembabuuza naye bannaye omusajja lwe muleeta n'amenyewo byaba ayonoonye eyo nga teriyo amuliko mba nkoze ensobi ki kuba okwange ku mukutu guno wobeera ng'olinayo akatambi konna nga Kayanja avoola President Kyagulanyi oba ne struggle ku mukutu gwange kuba neewunyiza nababuuzizza lwabadde n'olutalo lw'amaanyi nimbabuuza bannaye mugamba mulina gye mumulaba ani abajja ku Final Channel kwe mulina okumulabira ne mumunoonye ewalala eyo gye mumulaba ti ate omusajja kati nembeera confused ndi torn between gwe atulaba comment osobola ogiteekako naye mukulu sooka onkube mu kkotooki kuba naawe Kayanja kyemmanyi omulabi naye saagala kuteesa nnyo ku bantu kola yange ogimanyi naddala abantu abakola ensonga ezifaanana bwe ziti najjukira mu sheemu nga nkugamba nze Nero kyenzikiririzamu era nyina ekintu kyentera okwogera takwagala atakwagala takola ki takwagala ekyokubiri omuntu tosobola kuplayinga double standards tosobola kubanga okugulu okumu okutadde eno kulala ng'okutadde eno bw'oba mu red oba mu red bw'oba mu blue oba mu blue bw'oba mu yellow oba mu yellow diwo oba Newton ng'omuna Uganda tekikyaliwo mu ggwanga eggwanga lyavunda the oppressed bakugamba either tuyina ebintu bibiri mu Uganda tetukyalina Newton teriiwo independent teriiwo tekyaliwo kubanga nabe tuyita aba independent end of the day solo kugereza mu parliament ya Uganda era bakomekereza baawe ekirondebwa ogenda okulaba choosing side mu Uganda betuyita independent era abasinga baba leaning NRM leaning opposition leaning either abane party gwenjagala okubuuza njagala okole research parliament abaka abaliyo nga ba independent olita kulima nti bajja ku independent era ogenda okusanga ayina ekibiina mwagwa era bwatuuka mu parliament atandika kwogera ebyo ebyekibiina kye olidde ssebo twakava ekisolo eyafuna ekigundi eyafuna gwe balonda ekisolo omubaka wa parliament yali NRM leaning era batuuka mu parliament baddayo ne muzikokasi za NRM kubanga baba bakkiriza mu nkola eyo etambulirako obuweereza obwo so ekyokubiri ekizibu kyennyina Zanero n'abantu abajja mu kamera nga ffe Zanero tusobola okwagringa oba okudisagringa naye ekintu ekisinga okuba ekyobulabe njagala kukubuulira kwe kwogera ku bantu ng'oboogerako mu bbalengezo bati oboola obutabawa kitiibwa kasita otandika okuvuma abantu ng'obatyoboola ng'obalengeza ffe twogedde ku bantu naye kye twogera abantu tuboogerako ebyo bye bakola kasita otandika okutyobola ng'ovuma ebigambo ebitayisibwa mu kamwa ng'olumba omuntu famire ye n'abamwetoolodde nga tekikomyawo ng'oteekako n'obulimba because gw'olina ekigendero ky'okusasula olina ebigenda koza okola mulimo awo sitakkiriziganya n'abantu bonna abayimirira mu kamera okwogera ensonga era Nero njagala kukubuulira ekisembayo kuweze n'ensonga nti okimanyi bulungi nze naawe tukimanyi we had so many channels eza change channels ezisinga ssaawa zino zoolaba zonna zaatondebwawo mu biseera bya change eya 2021 oba 2020 ng'akalulu kafuusa ak'amaanyi abaana bonna abasinga abafuna numbers ne following bazifuna kubanga bali boogera ebigambo by'enkyukakyuka era abantu baba following because bali ku nkyukakyuka ezo channels ezisinga zonna zaagulwa gavumenti eri mu buyinza ne bazitwala era ezimu bwe tuwulira leero bannaffe batandika okulya ebigambo byabamanyi bangi baali bannaffe kyano bazigula ne batuuka nga boogera ennimi ezitagwanidde abamu ne beeryamu enkwe nga baloona olwa ssente anaafunye omula tafunye so kyano ezo ze zizze nga zirwanyisa struggle ne change kati olw'okuba abantu tebakyazifollowinga bannaffe banoonya space bannaffe abo abaasala ne bagenda
batandika okusavinga gavumenti eri mu buyinza banoonya space kubanga space kati saawa zino eri eno ewaffe gye tuweerereza abantu gye balowooza nti ensonga ezikwata ku ggwanga ensonga z'okufuna obwenkanya abantu gye bazinoonya katugambe ensonga z'amazima exactly kakati olw'okuba nti eri ne ku channel ze baatwala bo nga balowooza bazibikidde emimwa abantu tebakyaziraba era zirina following ezimu naye numbers bw'ozigenda ozinoonyereza abantu tebalabayo koza abantu bakimanyi nti oyo eno channel baagigula eno channel tekyaliko mazima so abantu basalo ne bajja eno banoonya amazima kati ne bano olw'okuba baweereza oli munnaabwe banoonya space ene waffe gye tuweerereza ani kati nze nabadde n'obuzibu n'abantu sina buzibu bwe nabadde nga neekubamu ttooki ndi omukulu newe muleeta mugamba nnyo ayogere amazima nga bwe gali nekyo gye nasembyeyo okukola namugambye teweetaaga kwagala Kyagulanyi oba kumuwagira weetaaga kulaba bintu mu mazima gaabyo era bananjulira abatulaba wano ndi omukulu we muleeta ensonga aziraba mu bwerufu era natuuse n'omugamba oba kyongikuyirire a few moments later kuba anyway abatatera mu comment section naye njagadde nnyo abantu mbalaga nti ensonga ze muwandikako nziraba era nzikonsidalinga abaana baterina statement gye batera okwogera nga bwe nkugambye I'm not speaking ku individual siri mu kwogera ku individual because abantu bangi tubayina abali mu category eyo oba abali mu kalibe eyo sitaani talokoka statement y'abaana batera ogikozesa ogiwulira sitaani takola ki talokoka kakati ensonga esinga okuba enkulu nero tewali we bawandiika ffenna tujja kukeera ku makya tuwagira omuntu omu I want to repeat because tuli mu multi-party system tewaliiwo teeka nti kazibe eddiini za njawulo tekijja kubaawo omusiraamu asobola okubanga musiraamu omukatuliki asobola okubanga mukatuliki bwefaluko ali owulira nze Moses naye tukkiriziganya nti ffenna tukkiriza Katonda era siyinza kukusanga ng'osaala n'ensikawo omusaala nawe otansange na Bayibuli n'oginsikamu era waliwo banaffe abakkiriza mu buwangwa era tubawa ekitiibwa n'ebigambo byange biri bwe biti wa endowooza y'abanne ekitiibwa ng'oboogerako ebituufu nga tovodde otegedde oli bw'aba yabbye ssente tumwogerako nti yazibbye era n'obuligizi weebuli oli bw'aba yakubye omuntu n'amukuba essasi tumwogerako nti essasi yali mukubye oli bw'aba yakoze kino tukimwogereko mu bulambula okufunga n'obuligizi weebuli naye ekisinga okuba ekizibu kye njagala okukugamba Nero I repeat kutyoboola abantu ng'obayogerako ebigambo ebibalengezza n'omukkoola ebiteetaagisa omuntu osobola omwogerako n'omuchallenginga with respect and facts ensonga eyo kasuubire nti ontegedde bulungi with respect and facts bonna betuwogerako ku channel eno tuboogerako nga ne bwakutwala mu kkooti enkya ng'oggyeko lwakuba ebintu bya Uganda tebikyali by'amazima naye ng'abantu basobola okukiraba omusajja oyo Faruku Ali bamututte naye ensonga z'abadde ayogera zibadde z'amazima na bwenkanya si kutyoboola so kutyoboola ewali obuzibu bw'amaanyi abannaffe basobola okuwagira gye baagala tewali buzibu kubanga mu politics tunoonya numbers era numbers tusobola okugamba numbers ziri side eno mu red naye nammwe musobola okubayo mujero wammwe ne temutyoboola bantu katugambe nga tubeera tuwagira emipiira tournament tebasobola giteekawo nti Arsenal versus Arsenal naye tugende tusambe omupiira ku mateeka ag'enkana naye ndowooza ensi eyagala justice oba ne mupiira wadde mulimu barefu Bungereza yatuka negamba oba Europe yatuka negamba naye ne refu muntu akola ensobi katuteekewo VAR kyokka ne VAR era wabaddewo ebintu ebikoleddwamu ensobi ne bagamba nti ate VAR tebakubye layini kwegamba we are human Arsenal we can attest to that lumu Newcastle yatukuba goolo ng'omupiira gubadde gulenze mu koona naye ne bagibala anyway comment yo ejja kunyamba nnyo okukola final decision okusinziira nga ebinaaba bitambudde katutandikire wa na Masaka ebintu bingi omukulu yali e Masaka n'agamba nze yaleeta mpuuga nze sebonze nakugamba mpuuga
yagamba nze yabalaga Kyagulanyi noonya katambi ako era nakugamba ensonga z'e Masaka bwe basinazoogerako ziba tezinnagwa nze omukiise asembayo mu bendobendo ly'e Masaka bendobendo eryanze mutume waabwe kuli eddoboozi lyange balina okukakasa nti enzonga zigguse olita kulimba bwe basinazoogerako ziba tezinnakola ki tezinnaggwa so ensonga z'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ne bannaye Nero mujooga omanyi waliwo ebintu byendaba nenseka n'okuseka naddala nga nze wano simanyi bw'olaba musajja Archbishop ng'abaweereza be wano wansi bagamba ate be bamulaga ensi kutegeera Archbishop katambi kaaka mbadde nnoka kubira kutegeeza kakati nze sina lutalo lwenwana na muto wange Kyagulanyi tulwanira ki ekitaliiwo nze namubalaga ali mumanyi nedda akatambi okawulira nze namubalaga kasita yagamba nze namubalaga abantu abaali basirise bonna nga bawulira bagamba omusajja gusa ensonga bekyangirawo ne bagamba alimba gwowe Masaka ani yabalaga ebintu byesaagalageza naye kino kisusse ku w'omulamuzi ebigambo bino byenjagala okwogera kubanga kino si kya bugunjufu kukigeza nekye ngenda okukozesa abantu bategeere obugazi bw'ensonga eno n'obunene bwayo Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Cuucu Sseggwanga Musota abantu babalaga Katikkiro alondeddwa era akwasiddwa Ddamula kakati bwebukeera enkya Katikkiro n'agamba abantu yabalaga Ssaabasajja Kabaka abaawe mudde agoma we mukirano settlement yo giwulira njifuna Katikkiro Ssaabasajja Kabaka yamukwasa Ddamula kitegeeza nkulaza eri enki Obuganda namuliraako gwe namulirako emirimu egy'Obwakabaka kakati Katikkiro bw'atuuka ebbali bw'atuuka mu bantu ng'agamba abantu nze bwe mulaba wano nze yabalaga Kabaka nze nabalaga Ssaabasajja Kabaka agusirema wano tupima bupimi how ebigambo nga bwe nkugambye tekyali badde kya bugunjufu kugezesa ku kino naye lw'okuba ekintu kisisa obunene kino Mathias Mpuuga Nsamba kye yakola njagadde kigeraageranya ku ekyo nti Mathias Mpuuga eyali omumyuka wa mwami Kyagulanyi agamba abantu nti ate yabalaga pulezidenti waabwe mu bendobendo eryo anda ayinza okugamba nali mumyuka naye namusooka mu politics muno mwemba nkusooseemu mbasiniyawo leero oyina olwali ngamba bugambi nsoma ndowooza yekkuba toki mu nsonga kakati mu nsi yonna ne wano mu Uganda waliwo omusango gubayita okweyita kyotali baguvunula batya mu Luzungu bakitera gamba impersonation kakati oba ekirala ne bakiyita masquerade naye tugende ku impersonation kyekijja okwanguwa abantu kibajja okutegeera okweyita kyotali Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa bwe yatuuka mu bantu b'e Masaka yeeyita kyatali atya politics bwe tuba tumwogerako determining by what njagala kuteeka Mpuuga ku minzaani before even mu 2021 njagala muzzaayo way back nga 2015 ajjaddiye mu Masaka Mpuuga 2011 Mpuuga 2011 wajjira kakino kisanja kibadde kyakusatu kyalimu so Mpuuga wa 2015 2011 naye mbadde njagala kuzzaayo kemabega kali kanzire mu 2018 Mpuuga yajjira ku independent bwe nkwata Mpuuga
wa 2018 ne Kyagulanyi Robert Ssentamu yagira mu parliament buli omu ku independent buli omu ku independent ani yali asinga numbers Kyagulanyi Kyagulanyi yali asinga awo tuyina Robert Kyagulanyi Ssentamu honorable Kyaddondo MP independent candidate sawa bwe twekala ku mizani ebiseera 2018 yali asinga numbers Kyagulanyi kanzuga katambi 2015 oba 2014 tuyina Bobi Wine the artist 2011 tuyina Mpuuga Bobi Wine the artist 2011 n'Empuuga Matthias omukulembeze ebiseera yakiikirira Masaka bali banagisalamu Masaka bali banagisalamu Nyendo Mukungwe era yakiikirira ndoza Masaka oba town something like that oba kimanya kacyabakuza sijjukira bulungi tumuzeeyo Bobi Wine the artist wano waliwo Matthias Mpuuga Nsamba ani asinga numbers Bobi Wine the artist ebiseera ya 2011 bw'oyogera ku mwana ali ekabula maido ekisolo Lango oba Akyoli Western Region Matthias Mpuuga Nsamba bali bamumanyi Bobi Wine bali bamumanyi ne bwe tuddako emabega thank you Mpuuga wabajja mu 2011 kati tudde emabega 2006 mu Masaka ani yali amanyi Mpuuga era ani yali amanyi akati mbadde nvudde waawo mbadde nsose wali nga bali mu 2011 bombi kulanga tuholdinga tugamba Mpuuga eri emabega kale yali tanafuuka mukulembeze ajja mu 2011 yesimbawo saawa ezo mu 2011 ye ne Bobi Wine mu Uganda mu Uganda kakati katumuzze Masaka mu 2011 kyobadde oleeta kuba nange kyembadde njala okutuukako mu 2011 mu Masaka ekitundu district Bobi Wine ne Matthias Mpuuga Nsamba ani yali asinga okumanyika era Bobi Wine kakati ebigambo ebyo nga njagala biroteti nga mbikomyewo mu maaso tujja mu 2019 tukola ekisinde kye People Power Movement ani akikulembera Bobi Wine yaleeta abakulembeze okuva mu political parties ez'enjawulo n'abatayina bibiina omuli bannambeshe omuli ono omusajja owa Jema basaalirwa omuli aba NRM omuli Wadiri Baisha Kabanda Wadiri erimu Arua banji yabaleeta on board oloza lwaki bamwekunganirako Paul Mwire Jinja oloza bali bamukunganirako yali amanyikiddwa he had the numbers era kwe kwava ekigambo kibayitira nti omusajja alina amasannyalaze nga buli omuntu ayagala kukola ki gakutapingako tulaba Mpuuga ajja ne DP abaali basigalidde nga bagamba tondeka asigala talaama ne beekuŋŋanya ne batikuŋŋanya akabinja ka 7 bali ba 7 DP buloko kale 7 bali bangi naye nga waliwo abaali bakulembedde omutwe bali ndowooza nga 7 8 10 ne bagamba asigala talaama omusajja abantu abamalawo era buli yeesisigiriza n'atajja teyafuna teyadda oli mutuufu otegedde oyo we musajja gwogamba gwe yayanjula eri abantu oba n'ekikyamu oba osana kutwala mu kazuwalite ne bakebera omutwe kazuwalite tebakebera gamba butabika si kazuwalite tebakebera zi injale kazuwalite injale butabika injale izo kuba ya mutwe kakati tetulwayo nnyo wagambye ekisinga obukulu wa respect era bwe kiri nedda siri mugamba yayinza okuba omuntu omulala yenna so kyembadde ntegeeza nnero bwe tulaba mu People Power Movement nga Kyagulanyi Robert Ssentamu akuŋŋaanyizza abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo teyakuŋŋaanya nno munne bannabyabufuzi bokka yakuŋŋaanya ba artists n'akuŋŋaanya ba businessmen n'akuŋŋaanya abantu abatalina mwasirizi bonna ne bajja on board ne bagamba nedda ono alabika yebadde mulindwa gwe tubadde tulinda eggwanga lino okukyuka era abantu abo beegatta ku mwami Kyagulanyi nga balaba ne bagamba sebo omumuli gwokola ki gwogulina
ne bano bannaffe betulooza nti baali byanabyabufuzi betugamba nti baali bambuvu biseera ebyo abaali babaddewo ebisanja ebibiri ebisatu bamwanga kivumbi beti namboze bakireke baseggona bakasiba nte Moses ani ono sajja lyabeene owulira Balani Sewanyana bangi to mention but a few tulinayo kifaananyi ne video nga Bobi Wine abalaga ensi bo tebalinayo nga bamulaga ensi kakati statement ebyo ebigambo tuddamu bitereeza abantu babitegeere impersonation teweyitanga kyotali twajja ng'abantu abaali besimbye mu bitundu ebyenjawulo okuba Bobi Wine yakola ekintu yaleeta ne betutasuubira kulabako nga ba MPs gwe waleeta Lutaaya gwe waleeta Kazibe Bashir gwe waleeta Joyce Baagala gwe waleeta Tebandeke gwe waleeta oli bano abakyuka gwe waleeta Segirinya gwe waleeta Nyeko yali tamanyi nti bamulonze na mulonda bamuleeta bwese namugamba abantu bemakindi ate mwansanyusa uliriza abagamba wona awangudde mbuyani gwe tulonze ndiye Nyeko mwebale kunonda ne bagamba ate sajja lyabeene kuba nero mu byafaayo bya Uganda let me tell you ababaka abalondebwa buli mubaka yali alwana Robert Kyagulanyi Ssente mwatukeko mu constituency ye waliwo ne buuze Kayemba Sola akubulye bwe yalwana Robert Kyagulanyi Ssente mu Kayemba Sola yasibukululayo omwami n'omukyala ebukoma nsimbi ogimanyi family ya Kajimu ya Kajimu ya Kasolo yono omukyala nakiwala kiyingi Kayemba Sola bwe babasibu yabajjayo naye yali munabyabufuzi gamba Hildaman yakula sokolinde katono teyali sokolinde katono yali munabyabufuzi musajja yali promoter mbivulu ye manager wa Barema ategeka bivulu bye Kyagulanyi namugamba geno yambalenga tu atwala n'abasambi ebweru geno yambale ki engato yagala abantu betanakola kibe tunesiga nagamba Lutaaya mugide musome koko tubalaba abamayinja bonna baddayo ebitabo babigumiza emyaka emeka okuva mu 2019 basoma adult education emyaka emeka bagenda kutuka mu 2021 ni papula bazirina tulaba Hildaman Kiyaga ajayo Ameriya twalaba omulundi ogwali gusoose ba ministers bamwe mu 7 tuloza nti abamu baali bakoze na nnyo eri abantu baabwe nga babajjeyo ne bebani ba newcomers mu byobufuzi gwe wajjayo Ameriya kyambadde anti obuuza nze naye gamba mpuuga gwe anti njagala bino ebigambo bikugambe ng'obiwerekereza mpuuga ate ndi munnabyabufuzi nze nteekawo ensonga ye yali nannyini kisinde oba pati empya ekoleddwa eyagisaayo Senninde eyagisaayo Jesse Muyingo eyagisaayo Honorable Kasolo yalina finances zonna oba okuwangula ng'oli mu Ministry of Finance owulire kakati ebintu ebimu tulina obyogerako omuntu tulina obbawa ekitiibwa ekibagwanidde Robert Kyagulanyi Ssente alina okuweebwa ekitiibwa ekimusaanidde naddala bannabyabufuzi abali mu Uganda eno oba omwagala oba tomwagala because afaananye icon omutuufu w'ebyobufuzi from zero nga bwe mumulaba is a hero era you need to be celebrated yaleeta bannamawulire bembadde nkumenyera Bajoyce Baagala sigwe mulundi gwali gusoose okwesimbawo bali nga bagwa owulira n'abantu betulooza nti baali b'amaanyi bamulima mayuuni ne bajjayo Kibuule ani yayinza owangula Kibuule mukono kakati waliwo ebintu bye tulaba abantu nga balina okubitunula ne babyogera n'obuvunaanyizibwa ekisajja kikulu si myaka ebigambo ebikuvaamu nga byansa nga bya mazima amazima ge gajja tuleetera obuzibu kubanga twagala okukulembeza interest zaffe nalina okwogera ebigambo gwe byoyite nti oyagala kuba kisajja kikulu naye ebigambo byogera bijja mu kisajja kikulu ky'oyogamba so omukulu byagamba aba naye let me tell you this one
Masaka mu bendo gyenva ono buli kaseera mbeera mugamba kubanze muinako obujulizi soko veba n'abantu abamwogerako nga tebalinaako obujulizi tewali mu bendo bendye twalina abantu abakoze baali babiri abaali basinze okukolera abantu eyali asooka baali bamuyita Mary babiri Kabanda omukyala oyo yali wa DP y'omu yali headmistress w'essomero bayita Kimanya SS era yali tuusa amasomero gatwogera Kimanya SS okufuuka y'amaanyi mu mupiira mu bya gundi sports n'education okutuuka weeri yagituusa weeri azimbye amasomero ainvestinze mu education ne sports manya abantu bamasaka ekyagano balonda ekyabagano mulonda teyalina fulaga yagamba eyoweevu oyo babakulemberani omuyaga nze ndi wa DP kubanga yali mukulembeze mu DP abakulembeze abo waggulu bagambanga omuyaga omanye yamukuba akalulu Juliet Kakanda ayogera ebigambo ebikankana ayogera ebigambo naye wabeerawo omuntu gw'olaba n'ogamba oyo talidda kati Juliet Kakande nero Juliet Kakande bwe twogera Makindye nyeko muwanye ekitiibwa bambi kubanga nyeko atambudde bulungi ayimiridde ku nsonga ekibiina mwava ze kiyimirirako era atambudde y'omu ku bakulembeze abalondebwa betwatasuubira nti bajja kuba active nga bw'abadde naye nyeko mugeraageranya ne Juliet Kakande Masaka bwe baamulondera oba tegede kigambo twogedde ky'abantu baali tebamumanyi abantu balonda bulonzi ambuleera mwami Kyagulanyi yagamba mugende mutikinge ki ambuleera era njagala bategeeza basajja batu ne bakazi batu abasinga ebitundu 8 ku 10 abajja mu parliament abajjira ku NUP mwalondebwa kigambo kimu mwami Kyagulanyi yayimba genda otikinge ambuleera nze nalondawo mane mupiwe mukono baye nabukera siddanga mumulabako naye namulonda nga bagambye weggama enkuba n'omusana kitegedde nga manyi namboze enkuba n'ambuleera nanti bagamba weggama enkuba n'omusana nga ambuleera byombi ebikola ekubika enkuba n'ekubika n'omusana kakati abo bannaffe ba Juliet Kakande mwe bajjira ebyo babyerabira ssaawa zino boogeza birimi era bakuba mwami Kyagulanyi omufiirako n'ebyo bafunye byonna ssaawa zino n'amaanyi ge boogeza ag'ebyobufuzi katasi Robert Kyagulanyi Sentamu president waabwe w'ekibiina mwe baava ne kaadi ze baafuna so munnamasaka mukulu abadde atulimba Mpuuga Mathias Nsamba era abantu ne bagamba abo baalwana n'okufiirawo kubanga njagala okujjukiza nti mu 2021 region ezimu ze batakkiriza mwami Kyagulanyi kutuukamu ezaamuleetera obuzibu ennyo ne Buganda yalimu kubanga Buganda eno nga bamanyi nga bw'omanye Manduso nga obusajja buyinza okwekalakasa ne bujja ne bulumba State House kubanga bw'oba onaawamba gavumenti era ogiwambira mu central era mu kampeyini z'e Masaka ezo tulaba abantu abafa tulaba munnamawulire munnaffe Kasirye kati n'omutwe ali mu America mu Kalangala gye baamukubira baali Masaka nga bali bava Kalangala ne bajja wali Masaka kakati tulaba ono sente zaafa sente za frank so kakati ebintu ebimu tosobola bitwala nti byalejjalejja Masaka ba Mathias Mpuuga Nsamba baalwana ne Jembo Kuuka mwami Kyagulanyi atuukeko mu constituency zaabwe kubanga abamu baali bamaze okuluuzinga numbers nga baali ba incumbent naye nga abantu bagamba mwami Kyagulanyi watazze wano tetujja kubakombya kalulu naye ab'e Masaka mutusasudde bubi oba musasudde bubi struggle nawe oyagala kwegatta ku balala lwaki njogera ekyo nzigidde mu ssente za bwafa bakuba Kasirye ekintu ku mutwe oba tiyagasa oba sasi twamanya bamuleeta mu ddwaliro okumutaasa obulamu kyokka ate ssente zaafiira e Busega kuba yali ku ggaali eyo bataasa oba n'okufa naye ate raba ataasa ataafa kyali kibi nkirowoozezaako nero constitution egamba bulungi power belongs to the people ab'e Masaka bawa mwami Kyagulanyi mandate ebakulembera era bamulonda over Weremingire by percentage nakugambako omulundi ogumu naye nkugamba Masaka yasinga okulonda NUP ne mwami Kyagulanyi ng'omuntu ku bukulembeze bw'eggwanga lino
by percentage. Masaka ye yasinga okulonda Mwami Kyagulanyi by percentage mu Uganda. Kitegedde ojja kebera sigenda kebera njagala ensonga ya Mpuuga giguse kakati nkukubira endala kuba ensonga ziri wano ensonga ya Mpuuga eno nga tunagivaako kitegeeza kiri kyobadde ogamba nti bannasaka babakoze bubi abakulembeze b'e Masaka ekyo badde olina okutereeza okukola ate si bonna abamu naye abakulembera kubanga ono yali leader of opposition yali second in command wa Mwami Kyagulanyi kanakozesa opportunity eyo okubanga ebbendobendo lyaffe alikakkanya ne Masaka ebbanga lyonna ebadde eronda opposition nakubulirako ffe twali tuyina ne meya awo yali wadde kuba Masaka yali DP by then nejjamu abakulembeze abamu aba FDC nga Bakayemba afaayo twalonda Kayemba afaayo nafuuka meya naye yali nnyo DP twalina omusajja bamuyita Tebyasa Matovu yali meya n'atuuka n'okkadwa takyalina amaanyi naye nga abantu bagamba ssebo gyange okulembere kubanga gwasobola okukuuma ebintu by'ekibuga Masaka era bwe yavaamu tulabako bano babedi bwanika nga bakukuta ebintu bya Masaka City nga babitunda ettaka towabalaba nga balwana mu kamera awo nalabako kakati awo tutuuse nga Namayanja agezaako bidifeninga abajega baye bagezaako bikola ki obinyakula so obukulembeze abantu balina okumanya nti Mathias Mpuuga Nsamba abantu b'e Masaka eyabalaga Mathias Mpuuga Nsamba nti bannaffe ono muddemu mulonde tumulese ku kaadi ya NUP era mumuwe muwadde n'obuvunaanyizibwa okubeera vice president wange eyamulaga bannamasaka yali Mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu kubanga ye mukulembeze omwana talaga taata taata yalaga abantu omwana we otegedde ono mutabani wange ava mu ssiga lya gundi muzzukulu wa gundi bwati ne bwati gosobola okulaga abantu taatawo tosobola so mukulu ne banno temuddangamu kweyita kyemutali n'abo abalitafunanko bukulembeze nga Abedi Bwanika ebbanga lyonna lyeyabeerawo Mwami Kyagulanyi yabagamba sebo weesibye kuba president emirundi mingi ogwa okoze bwoti n'ogaana naye musajja gwo badde oyogera ensonga za change eziraga nti oyagala nnyo eggwanga lino katukuwa eri wammwe gy'osibuka bakulonde obukulembeze bwe yasooka okufuna mu bulamu bwe Mwami Kyagulanyi yamuteekako omukono naye abasajja tebasiima naye kitegeeza Abannayuganda baali bamukuba mudda tooki mu nsonga okusiima olabanga tugamba musajja ayogera ensonga ez'amaanyi naye nga tebamuwa kalulu kumbe bamumanyi munda bamulaba omutima abasajja emitima gyavunda abasajja babi let me tell you muganda wange ennaku zinaakaliro yakasala nali nyina ekintu kyenjagala okunyumiza era neŋŋamba nja kikubulira ku sheeno Nkobaza Mbogo Buganda muyazimbira abakulembeze abangi waliwo nekiri ekiraba kiyita batya waliwo gundi eyo nkyerabidde naye Nkobaza Mbogo buli omu agirwere naye bangi babaddewo nga n'abatali mu masomero eyo n'abatali Baganda ku university awo waliwo ekintu ekyo nkyerabidde kiva mu UID oba something bwe watyo Young Democrats UID yali ya DP eyo abavubuka abasinga bano betwogerako leero bayitira awo mu Nkobaza Mbogo ne UID era bo batunuulira batono nnyo booyogerako wano bannabyavuzi ab'amaanyi nga tebaaliyo abavubuka abo n'abakyala abo baali baateekebwateekebwa okubanga batwala obukulembeze era Nero nga bwavaayo ng'ayise mu mutendera ogwo mu UID Nkobaza Mbogo n'ayimirira ng'ayogera ebigambo ng'ogamba no ye waffe ekituufu muteeketeeke olumu n'ayitako ne wali Emmengo ati anti beebo baali balina kubanga bonna bali omwawo naye nga baali ba UID abavubuka abo n'abakyala nga bw'aba ayogera Olungereza oli yadda nti muvubuka muteeketeeke asaanidde okutwala obukulembeze wantu wonna ne bw'aba nga ttaanya olulimi Oluganda oba Olunnansi ng'owulira ensonga z'ayogera zansa era mawu nakukwatako okukuba mu bikokyo bya Buganda odduka ne weekweka oyinza okudduka n'ogamba nina mawu era abasinga kyekibaleeta okubanga baafuna abakyala Abaganda okwangala okukakasa n'okuba ab'amaanyi kuba mawo oba maama we
oba ye mukyala omuganda ndowooza mukyala we manyi wa chief justice yalina omukyala omuganda so abantu abeekuumira nnyo mu layini eyo ey'obukulembeze n'attachment eri obuganda nero abantu abaali bazimbibwa bulungi ku myaka giri okuva edda UID we yatandikirawo ne DP kubanga ojjukira ebiseera UID DP baali babiisanya ne UPC ebiseera ebikadde kitegeeza ki nero kyenjagala okutegeeza leero nti abazimbibwa ku bukulembeze batwala obukulembeze mu maaso mu ggwanga lino baatuukanga ebigendererwa byabwe abo abantu betwogerako ebitundu 98 ku 100 ne bava ku mulamu ogwabateekebwateekebwa ne basalawo balye buli ssente eggwanga balitunde kyoyinza okugamba the clique was infiltrated yayingirwamu yes era ono alina obuyinza walaba Hezbollah bwe bagula amasimu kwe boogereranga Isiraeli ebayingiddemu n'esooka kuba bakomanda bonna era agenda okugirumba nga tewali mukugu yenna so ne bano nabo ono alina obuyinza yanoonya olunyiriri lw'abakulembeze oluzze luzimbibwa ne luyingirwamu n'abagamba mwagala kintinze gundi nti ani akulembera nti tukole tuti era abasajja abaali boogera ensonga z'owulira ez'amaanyi ne batandika okuzanya diversionary politics benakugamba nti balabisenga ba ghosts oba ba shadows of opposition nenga mu reality they are not opposing this man Mwami Museveni they are playing invisible politics alabika nenga mu reality tebaliiwo gwetwayeta politics of positioning exactly. not opposition naye nga bebayimirira ku flow boogera ebigambo n'ogamba leero bamujjako leero tasigalako kisanja kijja naye ogenda obalaba sajja tebamukwata nko yadde musiba talina we yali alabikiddeko nti wuuno sajja nga bazimbe zi flat bakoze amasomero abaana abo batambulira mu first class babeera ku shopping ogenda beetooloola nga reality amazima bo bakulembeza self interest zaabwe yes so awe tutambulidde era kyovoola Mwami Kyagulanyi bwazze leero kiriki yekubiddwa nnyo ekubiddwa ne bamufunako obusungu oli omusajja byanyumya kati be babimulinako effutwa effubitizi obujja enge ensaalwa ebyo mu reality w'amazima si yabibayinako beba bimulinako kubanga is one and a few people abasuubira okukyusa eggwanga ne bo bangi n'akabinja kaabwe kyova olaba otunira abantu nga ono Jeno Bijirwa bubinja bwe bwonna Kasibante Moses nga banyiiga ne bamatiketi bamukaaku bonna beebo abasigala ebbali n'abali mu kintu basigala balwanyisa Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu nga pate be bano benkugamba bamabikke bonna bayitaawo bazambogo UID eki ali ndowooza ekyo kigenda kuddamu ekibuuzo okuba toki mu nsonga bw'oba olaba Bobi Wine ne politics we olabanga abasinga okumukuba ebbaasi n'endobo ate wandisuubidde bandibadde naye osanga nga opposition pate baani abali awo abalala wandisuubidde nti bandibadde naye ate banyiivu nnyo n'okusinga abalina okumuvuganya ebyaddala in fact bavuganya nnyo ye okusinga bye bavuganya eri abooluganda abo batandika okulwanyisa omusika mu nnyumba bamukuba okusinga ab'okukyalo bamukuba olw'ensonga naye oyinza okwebuuza lwaki bamukuba baagala kubba bya busika ebyalekebwa omusika abikutte ayagala bikwata buli muntu afune omugabo gwe nga bw'alina okugufuna family member bamukuba ekyalo kye kijja ne kitaasa temulwana exactly kati kino tuli mu busika ono yafuuka omusika bamulekera obusika n'obuvunaanyizibwa era waliwo n'ebibugaga ebyakola ki ebyalekebwa ku musika kati omusika alina kutuuza aba family members n'agamba ono gwe bakulamira kino kati ogenda okulaba abooluganda bano abalala baganda be nga bamukuba okumutta baagala musiba kitegeeza ebyobugaga baagala kubibba kyekiri wano oba bagamba yabuuka layini yaabwe kuba ogambye bamala ebbanga ddene nga babateekateeka anti
kuba abantu tebaagala nnyo kubayisa mu layini naye nga wodda kati mu reality wotunulawo tunolaba Museveni oddako nolaba Bobi Wine next ng'oggyewo factors remaining constant olaba nti after Museveni chances are 80% on Bobi Wine okumugwako kyokka nga before Bobi Wine walingawo katugambe Besigye nga chance olaba zisobola omugwako ng'olaba Balukwago olaba bano abateeketeeke ng'olaba kale chances zisobola obbagwako naye kati chances obbagwako zeeyongererayo ddala wala. Let me tell you something. Era nero kino njagala bannansi bakitegeere. Mu political science emu ku courses ezisinga okubeeza amaanyi okusoma mu politics bamuyita propaganda. Bano abasajja bonna benkugamba bakasiba nte ba Mabikke ba Mukaaku ba Bijirwa abo bonna benjagala okuga to mention but if you bonna bola abali mu bukundi obwo basoma kye bayita propaganda. Era gwe mulimo kati mwai Museveni gwe bakwasa politics of propaganda. Era babadde bamuzanye ebbanga lyonna abaawo gwe n'olaba ng'ayogera ensonga entuufu naye nga gye bukomekereza ayina okugulu ente wolera bekente ng'ekuba side kick nga w'oyagala okunkuba side sirap kuba baaba olina engeri gy'ogiwoobye naye nga nginywezezza tetuuka olaba byekente ng'egira bwete okuba side kick era ku gaadi mbaddeko oli ente ekuba side kick ng'oyagala tugeze ogikwatako bwoti kakati bano abasajja kye bakola ndi babyogera byonna ne bakomekereza side kick bagikuba wa eri Robert Kyagulanyi Centamu because awe wali akazannyo kaabwe fa basoma ku political education n'abakoze research amala kati okutuuka mu byobufuzi byennyini byetambula tumanyi engeri gye bakolamu ebintu byabwe. So mu mbeera yonna eno gye tutambuliramu bwe bafuna obujjo obukyayinenge ffutwa ne fubitizi byonna nga biri ku bwo lwaki babifuna nkugambye bayina omulandira mwe bayita nga babagamba you are the leaders of tomorrow and tomorrow there is a new entrant azze ataasuubirwa kubanga era kyovola ebigambo byawe kimu bibiri oyo muyimbi agende mu ndongo ye afugaani kakati waliwo kye bayita learning on job. Robert Kyagulanyi Centamu bwe yamanya nti agenda kuyingira ebyobufuzi yaddayo yakola retreat naddayo ne yeesetinga najja nga akyuka era emitendera emituufu kati egy'obukulembeze agirimu 100% ne bano abamu tebasobola yadde mutuukako. kituufu yakola ki yaddayo n'abisoma silently. kakati olabyeko nero omuntu ng'obadde omusinga amaanyi walabyeko walebaddeko ku kyalo kyammwe nga aliwo abavubuka abeewulira ebiryanyi byabeeranga nnyo mu masomero sebo ng'omuyaya abeerawo n'agamba nti essomero lyonna yalikuba kakati muvaamu omwana bamuyitanga Kalemba wanyereyo Senti Kalemba yalowoozanga nti essomero lyonna yalikola ki yalikuba lumu tuba tusamba omupiira njukira akavubuka bakayitanga Ssennono nga kagenda kamukuba endobo bwe kamukuba endobo ayimuka twamanya nti kayimuse akasi nanti twakkiriza ffenna lyessomero naye alikola ki yalikuba yawo baati akana ne kavaawo ne kamukuba nakka kolwe tutegeera nti essomero lyonna yalinga talikuba naye yali yakituteekamu lwe lugero lw'abankoko nina omuliro ku mutwe kale statement ogiraba akaana ako akakuba omusajja eŋŋumbi n'agwa wansi bagita knockout kalimu esifiri awo boy naye bakuba Kalemba knockout. Kati oyo Kyagulanyi kyakoze bano bannaffe bwe busungu ate ebyosomero byalinga birungi naye olwamala omukuba ayagala asituke temulwana kati olutalo lwaggweerawo kakati ate mu kulwana ayimusa obusungu babadde bamukubye eno kati bamukuba eno naddawo kyekino nze yamuleeta aba ayimuka yaleese eno ayimuka bamukuba kyebamubba kyekino ekyoloopu ne kamishona zaye bitaano kataddeyo Masaka azimbe ki azimba obuganzi kati omanye bamuwongera abantu be bagimwekubidde
twamulaba wano ng'akuyimusa omukono ng'agamba newaffe mumuwe. Andi kati we yavudde eyo terugenda kulwawo nnyawo omaze okukakasa ani yaleeta ani. Atambula mu bibiina byonna nga woogambye we baali akola alliance, Democratic Alliance. Olaba alliance ezinti tuyinza okutukesa ngamba opposition yegatte nga Kyagulanyi talina gwalina nobanga alinamu sections kuba omusajja agenze mu DP agenze mu Jema aza agenda mu bigonda akola strategies ez'enjawulo tekyatuuke nga alliance ye kutteyo tugenda oyingira kuba kati guno omwaka gwe tulimu gwa byakulonda tunagenda okutuuka 2025 wali wakati mu July awo nga alliance tefuuse kibiina oba nero saagala ofaananeko abantu abalala batalaba bintu bwe bitambula mu ggwanga naye kansubire gwe obimanyi oyagala ntegeeze embuli z'abalala nze naawe n'abalala abagoberera abantu bakimanyi nti ekikulembera mu nkola gy'okolamu ebintu bagiyita ambition. Ambition kyekigendererwa ekinene kye mba mumanyi abantu ab'olubatu nga mwagala kiguza abalala nabo bakimanye. Ambition y'abannaffe tesobola batuusa ku kye baagala, esobola batuusa ku kye baagala bo nga abantu naye tesobola kutuusa kifaananyi kituufu kye basiiga nga kiganyulwa mu nnansi. Lwaki? Ebigendererwa by'abano bannaffe nabikunnyonnyodde dda. Nakugambako n'olulala ne nkugamba no bannaffe baatuwaayo dderi Mwami Museveni 2026 anyweze entebe ye. Muhola Alliance. Ebigendererwa by'abannaffe bateekateeka beeteekerateekera bukulembeze bwe balowooza nti baagala kutembeeta General Muhoozi Kainerugaba. Era kyova olaba kuba Mwami Kyagulanyi east, left, center, right. Oba right, left, middle, oba north ne south. Naye ekiriwo wano tuddeyo ku kiri kye nagambye amaanyi g'abantu ge galiwa. Amaanyi g'abantu waliwo omukulembeze kwe gali. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano bali mu kwemamaaza. Amaanyi g'abantu gakulagirawo ku Kasiyano Wadiri. We yagakkiriza gaamukolera, we yagawakanya gaamuta. Olina ekintu kye waŋŋambako nti leaders like Besigye, leaders like Ssemwogerere, leaders like Now Kyagulanyi don't come often. Baba kibunoomu. Baba what time. But wentunula bwenti ndabanga opposition is trying to get another leader. Oba Katonda gwe yabawa balabika bo bamuwakana. Nero kigenda kusigalawo nga etwala Besigye 20 years. Nero twala Ssemwogerere I don't know how many years nali sinabitegeera bulungi bwe twala baani awo. Those leaders don't come many. Bannabyabufuzi abalina interest. They'll always try to find the way engeri yabasurvivinga. Kigambo ekyo njagala okiwuliriza. Waliwo enjawulo yakati w'okuweereza bannansi n'okusurvivinga mu ekyo ky'oyagala. Leaders like Mukaaku babaddewo ne tebafunye bukulembeze. They've been trying to see engeri yabasurvivinga. Leaders Mabike yafunako omukisa gw'ekisanja kimu okuva olwo banoonya how they survive. Leaders like Abedi Bwanika babaddewo nga banoonya how they survive. Ebigambo byange obiwulira. N'abo ababaddewo abasose ne bafuna ebifo ne bibagibwako baddayo ne banoonya how they survive emuli bakasibante n'abalala banoonya engeri gye basurvivinga kubanga abakulembeze tebamatira abasinga. Kasibante yali ebisanja 2 yabiweza. So mwene embeera gye twogerako abakulembeze banoonya engeri gye basurvivinga naye amazima amatuufu kiri nti omuntu oyo alabika omulundi gumu. Let me give you an example. Besigye nga yakavuga ebisanja 3 bagezaako okufominga amamambabazi Japan. Era ne baleeta n'ekizinde ne baleeta n'ekibiina ekya Go Forward. Ne bakolawo ebisinde bano bennyini betuyina muno bolaba abali mu kulwana NUP. Ebitundu 9 ku 10 bali part of it. What were the results of the what?
the elections results the elections Were very zagamba zitya compare Mama Mbabazi with this man Mathias Mpuuga Nsamba who is better and far Mama Mbabazi of course so tosobola kukitugamba ekyo yali amusingira wala nnyo okitegedde mu buli kimu mu kumanyika resources aluddewo nnyo mu system ye mu system era girimu nno yazimbibwa we almost thought is the system okitegedde buli muntu yatunanga Mbabazi nga abantu bamanyi emirimu egigamu NRM Mama Mbabazi ebikolebwa if it's not in General Museveni Mama Mbabazi naye bannayuganda bagamba baddayo ne bategeeza who has power the power belongs to the population Besigye wamanjukira era Besigye najja bali bamugamba kirizo obere yali amaze n'okuwummula nga tayagala kudda Besigye tamu yali takomawo nga bagala balonda omukulembeze omulala if I'm not mistaken yali obaani gwe bali baleeta baleeta Mbabazi naye nga no ngamba mu opposition bali baleese gundi Mugisha muntu yes Mugisha muntu gwe bali bagala oleeta nga opposition so ne bano bannakigwanyizi badduka mangu ne beetunga kwani Mama Mbabazi kuba bamanya ina finances kuba basooka kutagitinga finances basooka kutagitinga finances beba tabadde zifuna tebakongoka era obukoti busiwuuka awo n'obalabe nga tonga zigudde olubege paka bwe bamala okwakivinga kye baagala era bo buli kalulu bwe katuuka beeteekateeka bagende bafuna okuganyulwa leero tugenda zijjawa tugenda zijja kwani ate balaba Kyagulanyi talina gyata exactly yalina abantu ensonga z'abantu si za kulya mugaati era obala beeteeseteese bayogera kino onagamba aze ngenze mu Eastern bijirwa banne bagamba kafe tusisiralo mu Buganda kubanga wali omugabo muki omunene so ebyo tebakulimba nero tewaba muntu akubuzaabuza tewasobola kutondebwa mu kulembeze wakubiri ebbanga litubadde era 2021 kyaliwo ne baleeta ba candidates abalala ba presidential candidates abawera omukaaga musanvu bakatumba oye abalokole ne baleeta bayitirivu ne baleeta n'abakyala waliwo Kalembe waliwo Morini Kyalya ali muguli omulungi yali muguli eri wano wajja Kalembe ani yajja yali Chancellor Balyamulebe Vanasius Balyamuleba yakalolo kamukeeta yakakubirako bimotoka kibagita kyeno super custom ng'awuuba ati Kalere yasinga omukutula omutima yawuuba abantu babuuza abadde ki yafaanana ono munnammwe nti yeesimbyewo kuki owaye naye sijja kuwulira munnammwe ono abeera ennyo okwekisa atawaanya abantu waleefana ebyayitanga agenda awubira abantu naye nga tewali anyega gamba naye ono yagala kankukubira ono naye adaye kuba toki mu nsonga kati ye Mpuuga tukkiriza teyaleeta ku Kyagulanyi tasobola era talimuleeta tekiribaawo wadde okukirowoozaako kati ate ono omuntu wano eyali willing okukola ekintu kyonna okujjako President Museveni ye Dr. Kizza Besigye. There are two people. General Yoweri Museveni is willing to do anything to defend his presidency. Dr. Besigye is also willing to do anything to remove President Museveni from the presidency. Sibe kiri? Besigye ali mwapa prison musibe Kyagulanyi ali Dubai yagenze kukola concert. Kacholinga akugamba mbu is removing a dictator. Ffe mu Buganda mwe twakulira ng'omuntu ne bwe batomwagala bw'afiirwa temulima. Sibe kiri? Ongamba otya nti Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera apa prison gw'oli Dubai okola concert kati bambi ba full soldiers baita ba foot soldiers baita full soldiers babita full obusiru teyaligenze Dubai bo kasoke nkulekera awo ekisooka president yabadde Dubai yagenze ne Kapere akalosooka otukubiremukko ku ttooki ku lugendo olwo olw'okutwala Kapere kuba twalabyeko abajjonkezi nga bagamba waaki Kapere temwamuzimbidde mu nnyumba mu mudidi gwe mwayiye ogwatokomosebwe gutyo nero mbadde nsaba onzikirize then awe wasitula Frank Gashumba
n'arelatinga n'agamba Kano Kizza Besigye retired ali mu kkomera mumbuze ekogga opposition era mugamba avuganya era assa kimu ne Mwami Kyagulanyi ebiseera ebisinga tumulabye ng'agendayo aleka ati omuntu mu kkomera n'agenda akuba concert e Dubai tukubiremu ttooki nze nnyinza okuba nkitegeera naye abatulaba kakati njala kusooka utakolinga nsonga yoyo omukulu Gashumba Frank Gashumba maba Frank Gashumba abo bafuna omukisa nti media houses zisinga ezo mainstream engeri government yeziinako amaanyi bafuna omukisa nti bo bajja ne boogera eri ensi bwe bajja ne boogera eri ensi naye ono tayawukana nnyo na bano be mbadde njogerako era emirimu egimu kugibaweebwa kutambuza bulimba propaganda obukyayi n'okubuzaabuza because bo balowooza nti bannayuganda si babuufu kimala ebyo nno ffe bye bituleeta wano ku the final channel Focus 36 Kabuna Mawanga ne tubategeeza nti bye mugamba abantu bya bulimba nero n'omuntu yenna muzibe ono Frank Gashumba tasobola kuŋŋamba nti ayagala Dr. Kizza Besigye okwenkana Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba ye muntu gwe yakyasinza owagira kuva eri mu FDC. These are opportunists bano bannakigwanyizi bw'oba ali omwagala be mwali mutembeeta mwenna byakyuka olyoka ojje owagire Mwami Museveni ne mutabani we mutabani wa Museveni ayagala kutwala maaso legacy taata we byatuuseeko pozono wa Piero yu exactly ye secretary ye mwogezi wa Piero yu mu Buganda okukuuma ebyo batuuseeko bye babbye n'okwongerayo legacy n'okweremeza mu buyinza ono byatembeeta Dr. Kizza Besigye agamba obuyinza bw'abannayuganda si bwa famire ono byagamba bye yawagira ku Dr. Kizza Besigye byakyuka yegeza byagamba abantu these are double standards players nti alumirirwa Besigye talumirirwa ono nakigwanyizi si wa PFF ya Besigye kati lwaki si we Katonga koza ayagala nnyo Besigye kitegede kakati bano betugamba ne banne waliwo n'abalala ebiseera ebikadde bavumiriranga no Dr. Kizza Besigye kati bamuwaana bakuba NUP tebamwana kuba bamwaga bamuwaana kubanga balaba anafuye ng'omuntu si mbubi ne bamulaba nti anafuye era Mwami Kyagulanyi is the leading the walk so bamukozesa okumusuuta nga naye bakuba NUP kubanga olwabo wagiza abakyali mu line pipeline wano abalemera ku Dr. Kizza Besigye nga banoonya gye bagenda so NUP yagezaako basikayo kati bano bakyabalemezaayo nti omuntu wamwe bano tebamwagala bamulese ne mukomera. Let me clarify. Kati yakomyewo. Let me clarify muganda wange Nero. Ekindeeta wano kujabulula bulimba. Bantu tusobola bakkiriza bayine nga balyogera obulimba nga babugamba bannansi. Ebibiina bye twogerako mu nsi yonna bye twagala tuzimbe biina structures and how they work. Ebibiina biina structures n'engeri gye bikolamu emirimu. Bano Mwami Museveni government ye Mwami Museveni yafuuka nga ye mulawo ye munnyu ye binzaali ye mazzi nga ye buli kimu ngano ne Boahole egenda okuggulwa eri mu kyalo Wasemba baga president yajja kujja agigulewo otegede n'essomero erizimbiddwa nga minister of education asobola okujja oba permanent secretary obaani balinda Mwami Museveni kozi bo bazanye byabufuzi mu system engonjufu omukulembeze ebibiina biba ne structures fenna tubaddeko ku mawulire nga loop n'abamu kuba looya b'ekibiina NUP nga babeera mu court martial buli kaseera Joel Ssenyonyi yakulira business opposition ya keeping a government in checks
era bino ebigenda maaso abikiikirira nnyo okusinga Robert Kyagulanyi Ssentamu era akiikirira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu ku fulo ya parliament ate nga buli kyakola wishes za mukama we exactly ono akiikirira birowoozo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ku fulo ya parliament eno issue eri addressed by Joel Ssenyonyi si gumu ebiri owulira ssebo era nga bagamba tekiri ku Besigye yekka. I want people to understand kuddira ba civilians kubawozeseza mu kooti z'amagye tuliwa mugana ba civilians Dr. Kizza Besigye retiring era bamuyita retired Dr. Kano Kizza Besigye era ensi yonna eri mugamba ono takyali munnamagye civilian fenna gwe mulanga gwe tukubira tetukubira Dr. Kizza Besigye yekka wakyaliyo n'abaana abalala aba NUP bamachete n'abalala. This issue is not about only Dr. Kizza Besigye. Era bo tebagamba nti talina misango. Otegedde bagamba waba ina omusango. Bamutwale mu kooti za kooti y'abantu era bannamateeka omuli n'aba NUP bagambye kooti batwale batapute mu kooti etaputa ssemateeka. Dr. Kizza Besigye asaanidde okukozesebwa mu kooti y'amagye oba balina mutwala mu y'abantu. Kooti y'amagye neegaana negamba n'emisango ekikoze eki ekigobye eganye no kiwuliriza. Naye ababadde abamu ku bakulembedde kino ekintu ba NUP kati gosobola okuŋŋamba abantu aba leading opposition mu parliament ng'abantu bonna babalabye n'otandika okwogera bino nti oli ali Dubai ne Kapere. Secondly Nero bano bannaffe boogera ku by'obufuzi by'edda ensikeruda gye tulina okulwanira mu kati social media ayina byanyumiza Simama Museveni yakola atya ayina statement z'abadde ayogera awo abadde agamba nti we baali balwana Boshiwo eyaleeta gavumenti oba nala example ba Mandela baani teyalabako bavuganya buyinza ekiseera ekyo nga bali mu concert sibakuba oba nga bali kuzipate era ndowooza nga ne kuzi wedding n'obu gye bazivunaana. Lwaki bwe muba mugamba muvuganya mukola concert kuba n'olwaleero Joe Saha yakoze nsaasi mukulembeze saagala nnyo ebintu mu bikyuse kifuula nnenge Nero nanti ngamba we are speaking about Robert Kyagulanyi Ssentamu kale lwaki yagenze okuperforming e Dubai yeebuuza amasanyu nga gakyagenda mu maaso mwabagamba nti you are oppressed mujjawa nerves okusanyuka ye kyabuuza. Nero Museveni teyakoma kuzaala baana mu biseera by'obuyeekera era ne banne bangi bazaala abaana abamu babazaala mu biseera bya buki byabuyeekera. Ekyokubiri Museveni yatambulanga ensi ng'agenda anoonya buyambi. The coverage ey'amawulire teyaliiwo nga kati. There are so many things ebyakolebwa nga tebirina ku butambi. Basinkanangamu ne banywamu ne ku luwendo lw'otubisi oba n'amazzi oba ne bukofi oba olwakyayi naye nga teruliko butambi. Tebwaliko butambi. Okay, kati kutegeera. Kati omukulu ono byalina okumanya nti times have changed. Everyone has tactics. Nakugamba there are many ways of killing a rat. Omukulu ono yalowooza Nuupu enaamubuulira enteekateeka z'erina okuteekateeka ng'egezaako okufundraisinga n'ebintu ebirala. Buli muntu alina tactics z'ajja okukola okutuuka. Kati bo baagala kwefuula nnyo bagezi nti whatever Nuupu ky'enaabeegezaako okukola balina okuba nga bakimanyi. Ekibabuulireko. That's not right. Tekijja kusoboka bakulu. Ekyokubiri Mwami Kyagulanyi amawulire galina kye gali mu kwogera. Neffe natumanya agenda yatutte Mwami Kyagulanyi number 1. Yabadde yakusinkana baana bali abawangaalira mu Middle East okumanya ebibasoomooza nga bannansi wano mu Uganda abamu kubasinga okuweereza akasente gavumenti kejjamu omusolo bibasoomooza kubanga nabo bawagizi ba NUP. Obuwagizi tekitegeeza muno omuntu ayinza okuba nga avootinga. Waliwo abantu abaweereza ssente ez'empeka abo abaana baweereza akasente akastruggle. Kakati ng'omukulembeze waabwe yabadde agenda okugenda n'abasinka n'abazaamu amaanyi. So teyagenze basolooza mu kivulu. No. Era baba amazima
ezo media houses ziri mu kulaga kintu kimu. Honorable Kyagulanyi ng'atambula n'ani ne Kapere. Naye waliwo gundi ezaakoleddwa speeches. Lwaki tebazireeta? Speeches ezaakoleddwa ez'enkyukakyuka n'okwongera okugumya abaana bano nti eggwanga very soon lijja kukyuka badde ewaka nga tebakyali mu buddu. Zo tebazoogera. Ezo lwaki tebazireeta mu mawulire? Basoosa Kapere. Okitegedde? Besides Kapere. Waliwo ebintu bingi ebyakoze eki? Ebyakoleddwa. Nero ebimu ku bintu ebisinga okukuŋŋaanya abantu abangi bamuyita sports entertainment. Ensi yonna abantu abazze boogerwako ne mu South Africa ono gyanyumya. People used the music okusobola okuliberatinga eggwanga. Era abantu babanga banafuye. Waliwo ogundi egamba work without play. Work without play makes John a dull boy. Yes. Kiri kyenkugaba bannaffe bo kye baakola. Bano baagashumba bali mu kwagala buyinza. Ne tebava mu mabaala mu clubs. Okitegedde? N'abakazi babafuna buli lunaku. So, Honorable Kyagulanyi, emu ku byamututte byali kuŋŋaanyiza abaana bali babadde organizinze egundi tournament y'omupiira. Sports omanye engeri gyakuŋŋaanya abantu. So eno gye yayogeredde ebigambo ebya change n'okwangala okuzzaamu baana bali amaanyi nti tuli mu kukola buli kisoboka okulaba nga eggwanga likyuka ne mumwe okubeera ku mawanga nga mulinga abaddu. N'ayongera n'obagamba tu appreciatinga ettaffaali emugatta ku ggwanga. Omuli okuweereza akasente ewaka bazadde bammwe ne basomesa abaana abalala, school fees ne musasula eggwanga okuba obulungi, sente zimuweereza ziyina ebintu byezikola naye zisinga bannaffe bazibba. So si kya Kapere nga Kapere kye baportrayinga mu bantu. Segedde. Nero Kapere naye yabadde emu ku nsonga ezayambyeko ebintu bino okutambula. Kubanga amawulire gaba gakutte Kapere ng'omuntu. Kyayambye Mwami Kyagulanyi osigala ng'akyali on top of the game. Otegedde? Kuba amawulire gatambuza ebintu bingi. Ani atayagala kuba ku mawulire? Nabadde ndaba Kapere ku Cavuton. Nanyumya akantu k'ennyonyi. Abantu Nero wanyumya ennyonyi eyo. Naye nalabye Kapere. Neeseka ne mmanya ate nze ndowooza engeri nze gye natuulamu ordinary. Ye engeri gye yatonda mu byayimbi. Wawulira emboozi ya Kapere ku nnyonyi. Otegeera nti ennyonyi ate nayo kintu kya njawulo. So such stories zi-inspiring. Because if a leader asobola okuwulira cry y'omuwagizi, Kapere abadde mumanyifu ebbanga ddene. Naye nakugamba nti mukama wange nze gwolaba ekirooto kyange kulinnyako ku nnyonyi. Omukulembeze gwe mwagala akyuse ensi ng'asobola okuwulira omulanga gwa individual nga Kapere. Kitegeeza ajja kulowooza nnyo kukola ku bintu byammwe, abantu ajja kuwuliranga emiranga gyammwe akole ku bintu ebibakwatako. Kapere yagenda ku NUP n'agamba omwami ono, Mwami Kyagulanyi, amugamba ekirooto kyange kye kino. Mu bbanga ettono n'amuwa wishi ye gy'abadde alina emyaka n'emyaka. Ekitegeeza abatunulira Kapere nga ba-undermininga oba balaba tasaanidde Kapere teyasaba nnyumba oba tebaamuwadde kimugwana. Teyasaba nnyumba. Batunuulire was his wish granted. Exactly. And what does that say about omuntu gwe basabye wish? Saagala kwogera kigambo kityoba naye abatuleekaanira. Kapere bwe yali akaaba mu mbeera yonna gy'azza akaaba. Mwamuwaaki wamma. Kale mumulumirirwa nnyo. Ennyumba gye mumugamba mugimuzimbire. Si mu bubi. Omanyi abantu baagala nnyo okweteekako, abantu baagala nnyo okuwulira nti batuyinako nnyo obuyinza. Omuntu n'awulira ng'ayagala akubeereko nnyo obuyinza. Omwana omu yagambye abaavu beeweddembe. Abaavu beeweddembe. Tosobola kugulira muntu yadde juice. Oli agamba singa oli yamukoze ki? Yamugulidde moto. Abaavu Katonda yatuwa amagezi. Ozimba ekizimbe nga singa yakikyusaamu bw'ati. N'akikyusaamu bw'ati kino ekizimbe kijja kunyirira. Nero kati Kapere bamututte n'alinnya ennyonyi. Yonna naje yagenze Dubai. Abantu bagamba bwe tukwata obusawo bwa seminti obwandivudde mu trip eyo singa Kapere alina kalina.
waliwo ebintu by'ekijega naye njagala kukubuulira omwana gy'amanyi enkuba gy'etonnya nero leero ojja kusanga oli ku javaazi otudde osabe ebyokulya biru ya mitwalo 10 sowaani emu agende mutonne nnyira wa mama Naaka bamu ebyokulya dakiika 2 afune eddayoreya agende ensambi amugambe okujjanjaba ddoli ya mitwalo ameka 2 layisa agula nnyo buwanana kakati kyenjagala okutegeeza bannayuganda nti Robert Kyagulanyi ssenta mutagaba kyennyanja agaba ddobo era agaba ddobo n'akuwa n'akatimba gwomanyi bw'okakozesa era abakugamba nti bw'otamuggyako kisiraani omukisa guba gukusemberedde abamuggyako ekisiraani be bamulyamu enkwe buli bw'oyagala nakubulyako baganda bange bentambudde nabo betwali abooluganda tobamanyi sijja boogera mannya leero naye bye baatuukako n'obulamu bwe balimu kati obujjukira bungi bwe balimu nakati bwe balimu Robert Kyagulanyi ssentamu okutambula naawe kyokka kiba kikuwadde social capital abantu abamukkiririzaamu bangi kyemmanyi baatadde edda ettafaali ku kapere era obulamu bwa kapere tosobola kuddamu kuba kyekimu mpozi nga naye yennyini teyebeereddeemu ndowooza ekintu kya kapere ekyo tuyinza okigezaako kuba political prisoners be baakata be baasuubiza ebinene ng'ennyumba mmotoka tebabifuna Olivia Lutaye yajja n'agamba nti nze munnaye ngenze wa mukulembeze twabalabako nga ate bagamba ate yafunye edduuka ate yakoze ati ate nga bali bagamba bye mwatusuubiza mu bituwe sanya n'avaayo so nero bino bye tulimu struggle y'abantu bantu kweyimusa ne bannaabwe you will never know ani ayimusizza munne koza buli muntu awulira ayina attachment ku munne you have to be well fenna okitegedde sekikwata kapere kikwata ku munnankyukakyuka yenna omulala era abantu bawulira this is on ali part of us, this is our own otegedde abantu bashiyalinga n'obutono bwe bayina basobola bannabo okubanga bali mu mbeera ennungi kasita tokeera ku makya n'olya bigambo byo so kapere is just a beginning era nsuubira obulamu bwe bugenda kukyuka nabadde bamupangisaako obupangisa ndabye obuvidiyo butambu bufulumaawo abapoliisi kapere badde bamulabanga omuzira waliwo obubadde butambula kapere abadde alina waali ali ne mama Trump abapoliisi ne bamuyimiriza nga baagala kwekubisa selfies naye yo ye kapere gwe mbadde luli atakyalina yadde ka booking mbadde nzijanga mulaba ali kumwasuze mutya NTV nayo simu yamuyise omanyi bantu ameka abasasulira airtime oli badde bamuyita kakati kye bayita omuntu okuwa omukisa a blessing otera gi blessing in what no blessing in this guys esobola okubeera nti ekintu kibadde kibi naye n'ofunamu ekirungi andi kyenkugamba kuba kapere ye amazima gali nti byabaddemu wabaddewo bubi kati kino abantu abamu kye balabanga ekibi ate ye kimukolera mbu yasaba bubi yandisabyeyo akeedi obubi bwe buli so mbadde nkutegeeza nti abantu baleme kuwulira nti bayinako bannaabwe obuyinza naye nga tebalina kye basobola batera oli agamba what do you bring on the table on the table so muleke abantu abasobola okubaako kye bakoledde abantu babakolera ekyo kye basobola ne wishi z'abantu mu nsi za njawulo waliwo oli agamba nti nze bwe ndigendako e Roma nendaba ku paapa obulamu bwange bujja kuba buwedde bwe nditukako Ssaabasajja ne mukwatako bukwasi mu ngalo bwe nti sirina kirala kyenjagala nga mwami yali nsi eyadduka n'agamba pulezidenti bakunnyondo bwe yafuna okumubongako yali aweterawo Bobi n'amugamba n'akagonja akakano lyako ebyaddako yali bonasi buli mwana ebyaddako pikipiki ndowooza kati avuga boda naye abakubibeera pulezidenti mbaye birinze nkuveemu omukisa gwa boda wesanga yandigufunye kyenkugamba nti tagaba kyennyanja waddobo na katimba nakulaga nokulaga nti wali bavuga bwe bati ng'omanyi mnera abantu abali abagala okulabako bangi ng'oli agaawo netukako omuvubuka ne mulabako tolabye oli azze wali ng'ayagala wagazi kundabako olina amaanyi
oye nange pa ku masanyalaze na ndi salongo tobawaamu nawe bagalira tebakola ki batu waamu sebo amaanyi tebagagava bati kakati mbadde ngezaako kulaga buli muntu alina wish ye oli waliwo akeera ku makya n'agamba nze bendigendako ku kaaba obulamu bwange ne bwesikola ki ne bwe sitagira kasanfuna ntwala sifayo sente mmeka zantaddemu oba miliyoni 2 ne bwe mba nsula mu kasiisira nze obulamu bwange njagala tutwako ku kaaba ekyo nno ekyakapere nakyo kindeese ku mukyalo ono gwe baawe emmotoka ye MTN nabadde simugambye naye ndowooza owuliddeko ku bintu bye namuwulirako kati abantu batandise okugamba waki MTN yawa omukazi emmotoka ey'ebbeeyi kuba omukazi yali atunda wotameroni mu kamotoka kakakadde naye nga kateeka obulamu bwe mu matigga n'omwana we MTN nevaayo nemuwa zino zinisani pickups ezo ez'amaanyi kati pickup yagenze neefa bwefa oba kompyuta nga miliyoni 2.5 atangagamba ebbanga lyabadde nayo n'okufa kwefudde MTN eyinza oba yamuyamba okumuwa emmotoka empya ne maintenance ya waggulu kati nga batandise okuginenyawo ku mutimbagano waki mwamuweeyo ebbeeyi etwala busevingi bwonna ngamba naye kati abantu tebagenda tandika okukwata mu kuyamba nero era kikunyonnyola ki ekyo kyo kituufu tukubiremuddemu obugunjufu ekirabo kiba kirabo it doesn't matter oli akuwadde ki oba kinene oba kitono bwe bakuwa ekirabo gw'omanya engeri gy'okikozesaamu gw'omanya engeri gy'okola ki gy'okikozesaamu ku mbeera erina gy'okoze eki gy'okifunyeemu ate toddayo n'ogamba munnaye olaba nze wampa essimu ekirabo essimu eyatise screen nti ate mpa essimu endala oba mpa screen it's a gift anti ali ebintu bino njagala tubikwemu tooki bulungi omukyala emmotoka bwemufaako kadi yaayo tagirina ndowooza abeerawo terms and conditions tokuwa emmotoka maybe gibeera nayo ng'eriko brandi zaffe okumala omwaka because whereas MTN helped it also advertised kituufu okitegeera kati sola nti bw'ogireese ennero kati soka tuwuliziganye bw'obanga MTN ekyayagala okusigala ng'eadvertisinga mu mbeera gwe gy'ogambye ng'emanyi egundi y'omukyala eno gy'alimu nga bakyagirinako amaanyi obuvunaanyizibwa kitegeeza balina ogikola era nawulidde emmotoka bagitudde ku headquarter kitegedde kuba kiri kyogambye kati kubanga bw'oŋŋamba nti bakyalina omukisa ogulangirako kitegeeza ebbanga lye bamala nga tebagiwadde mukazi kufuuka ye nga bagyeggyeko kitegeeza nsobola okuwa ekizambu waliwo bana bazannya geemu zino ebiralo bapuulu biki ne bakuwa emmotoka biki ebyo ne kusigalako sitiika okumala period waliwo period gye bakuwa so period eyo abantu eyo bweba ekintu kifunye obuzibu obw'amaanyi bo badde ne bakitereeza kitegedde paka bwe bagamba nti yiyo awo n'osalawo oli waddembo basitiika ozisigaza oba ogitunda oba okola ki ebbanga eryo eriggwerako so abantu olumu bapapira ensonga nga tebazimanyi nazimanya naye ebintu birimu emitendera kati ng'ekyo kyemmanyi MTN ekyali ni control okulaba omukyalo ono ng'emmotoka eno bagifikisinga otegedde kubanga tewali kampuni ng'esobola kuwa emmotoka tugeze ya miliyoni 10 nga bagenda gireka zife zityo balina emitendera mu bayita okutuuka okuwa omuntu ekintu zino kampuni si zakubeerawo ndi zikola loss era tebakola kintu mu nsobi kuba zina obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo ebatuukira okuwa omuntu aba agwanidde nga bamanyi ne kye bazzaako these are big companies ezina obukulembeze ku mitendera ogusooka wansi paka gye guggera waggulu kyova olaba zisurvivinze for these years nga weziri era buli lukya zongera okukola amagoba wali owuliddeko nti yakoze losi tutegere era mu magoba mwejja neewaayo eri bakasitoma baayo ekijindeeseza kyekiri okubeera nga kati abannayuganda woba oyamba olina okubeeramu n'ekifaananyi ekigamba naye kati omuntu ngenda muyamba abantu okuyamba kwange banaakutunuulira batya okuyamba kuba kuyamba era atayambye toyina lukusa lwonna lunenya ayambye
toyina lukusa lwonna lunyayambye ekikuvunaanyizibwako gwe kyoyambye ebisigadde mubirekera abantu mubalekere eddembe lyabwe okuyamba kyovola ffe mu busiraamu bagamba bw'oweesaayo ddyo fe okulaba nga kono takola ki tamanya kakati ono aweesizaayo ku ddyo kati gwefudde kono mwamuwadde motoka ey'ebbeeyi kompyuta ya miliyoni 2 wefudde kono kitegeeza ezo watermelon za mwaka mulamba ng'omanyi kyo bazitunda nazinga sente azirina nga yazifunye kati anyway King Saha the king Saha show yabadde egaaniddwa era twagenze okukeera olwokutaano okumakya jo nakoze story nga ngamba police holds King Saha's concert era hold kitegeeza bagitadde ku standby on hold eyimerezeddwamu tebannakola final decision not suspended nga bona abo playing oluyima noteeka ku pause kati show yaludde nnyo ku pause okutya ne kubeerawo naye show amaze negenda mu maaso ensonga ki eziyinza okubanga sheno zabadde zigiremeseza tulabemu omanyi ojja kunsonyiwa Nero naye ebintu byonna mu Uganda kato kyasobola byogerako nga tebiri mu politics naddala omuntu ng'ayina amaanyi ne fan base ffenna tukimanyi bulungi nti Saha of late abadde active nnyo mu bintu ebikwatagana n'ebyobukulembeze naddala ng'ategeeza gavumenti ebiganye n'ennyimba ezimu zayimbye nga ziraga nti ebintu ebitambudde bulungi gavumenti esuuliridde nnyo abantu nasobola n'okusuubira nti ebimu byali bikolebwa tebikolebwa omujjukira ddala okuva ku luguudo lw'e Nakawuka omujjukira bulungi ku byaliwo ku mwanyi n'akayimba n'akayikuba akamwanyi kaaliwo so ebintu ebyo ne Sawa okuvaayo ng'alaga nti ebigenda mu maaso byonna ali mabega wa Mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu nga ne activities ezikolebwa ku kibiina kya NUP nga gyali teyerekera ng'ali part of zo era ng'ayogera ebigambo ebiraga nti eggwanga lirina okukyuka ayagala change in this country ebyo byongera okutegeeza nti abantu abafaananye ng'abo mu ggwanga lino tebafunye mbeera eri smooth nga bakola ebintu byabwe kuffe ffenna abadde balaba Saha nga bannaffe abamu betulowooza nti bali side ya gavumenti nga ne music kati bamuvaako bamutegekera mu nnyumba mu bisenge kigambo ekyo nkyogedde ne kinsesa kubanga abayimbi ab'amaanyi duli music bateekanga shows cricket oval bategekanga bisaawe kati bamukolera mu conference hall from a stadium to a conference ebisenge music kati bamuzza mu bisenge kyobola bakinsesezza nenga kituufu music bamujja mu bisaawe abayimbi ab'amaanyi ne bamuzza mu bisenge bw'obanga gwe Saha tosubscribinga ku kibiina ekiri mu buyinza nga namba ziraga zigenda kujja kitegeeza bano ogenda kubeba kubizzaamu ebituli nti ne bateeka mu conference halls abantu tebajja era basigala balubatu naye nga batwogerako abayimbi ababadde ab'amaanyi nga ne music bamuyina so Saha ogenda kubalabisa balina okukuteekako embeera ekuteekako akazito naawe either kyekusale okiwulire waba kuteekeko embeera yonna ey'obuzito ate si weekyawo ogambe obashonjijjayo kanjijjeyo betwalabye ku nsonga za Saha kubanga okutuuka nga the day before nga show olaga nti buli kimu omaze okukikola someone was telling me nti Saha ine empapula esukka mu 20 eziraga confirmation ezisaba olukusa ono yakkiriza Piso Poko Piko Chako Doko Miso ebimu biyigiza anti kyentegeeza bisuse obungi RDC Miso Piso Weso naye bayongera wakati byayongerako ne UCC okitegedde Smart Regional Police ko RPC DPC OC kakati ogenda kulaba emitendera egiyitibwamu okufuna omuntu n'akulaga nti byonna abiyina
ne bagamba naye waliwo essimu ezenga ya above ng'ebwe tamala kutula kitegeeza ki nti saha ng'omuyimbi ow'amaanyi opposition omu ku beeyina abayimirirawo ku nsonga z'abantu tugambe nti kyeno enaagenda okuggwa kubanga tetumanyi nnyo byateeseddwako balina bye batugambye wano bagambye no uttering provocative messages oba statements era awantu awo waliwo akantu kali akalinga akamadaala akantu ako bagambye nti kakaddiye nti era abantu tebakatuulako naye ffe abadde balaba ebivulwawo wali nekyanwagi ke kamu ku biditamininga oba sheekozi she abantu ejjudde oba eremye yakikubye kyaganye era abantu abatera okutula mu kalinga ka VIP section kamanyi nkatuulamu nnyo wengenda kakati bakaganye neffe ne tugamba ewantu awo wabaddewo bazanyirawo gundi cricket era abantu bazze batuulawo era buli agenda ku training batuula kuba kali ku ttaka tekali mu bbanga lwaki bakaganye ku saha so bakuteekawo embeera ekwekyaya bwe kiba kisoboka ne show gikole ki ogite naye tuli basiimu nti saha yalemeddeko naye twalabyeko meeting etuuliddwamu ng'erimu bamayinja ab'amaanyi ennyo era ndowooza tetumanyi byateeseddwako ng'oggyeko bino byatulaze mu biwandiiko saha ng'omuyimbi ow'amaanyi tetumanyi ssimu eyavudde yayogedde ki eyasembe eyatuusiza mu meeting etandise ssanga 12 ndowooza ez'okumakya tusaba saha tatuuka mu mbeera emu compromisinga kubanga munnaye wano kenyini waŋŋamba nti teri muyimbi ng'akyayimba ebyadda anti era we tubadde tujjawaawo kubanga ojjukira bulungi omukulu yali awoza gavumenti where are you bwe yatuukira bwe yakomawo ekivulu kye yasooka okukola yakikola kololo by the way twali tulaba abayimbi bakolera kololo era almost yalinga yaggula abayimbi abayimba music ono waffe wa bulijjo ndowooza emu ku twasooka okulaba nga aguddewo kololo naye nga bamuwaddewo security n'ebira ntugenda okulaba n'abalabe tulowooza basubscribingayo nabo ne batandika obbawo omukisa nero amazima gali nti nze ndimu ennyamivu eri saha after the show simanyi kijja kubaawo kubanga bannaffe awo ebitongole bikuuma ddembe abiinako komandi ye mwami Museveni ne Jono Sali Musale be basalawo ekyenkomeredde eggwanga lino twagala tukkirize terikyatambulira ku nkola ntuufu n'amateeka okimanyi bulungi si ga bonna g'abalondemu so saa musabira shebengeta show ekirungi kyemmanyi show yatambudde bulungi naye tusaba saha asigale nga akyali sawa waffe gwe tumanyi aleme kuba compromise kubanga we bijja bizo obutabeera birungi. Donald Trump yalayidde kati nga tumaliriza baganda baffe bangi baagaana okukomawo wano ewaka Trump ayagala bazza lwampaka nga Trump ayinza obbaggalirayo era nga balinda amala okulayira balyoke balabe ekiddako naddala bawangalira mu Amerika. Trump yakombye kwerima n'ategeeza abantu abava mu mawanga amalala kubanga abantu bayingira mu Amerika ku nsonga ez'enjawulo banoonya bubuddamu abamu baba bajjidde ku nsonga za byabufuzi abala kusoma n'ebintu ebirala bingi. So Trump yagambye abantu abo bagenda kuddamu babakebere bulungi balabe bafuna batya obutabo n'abatannafuna abamu bwe kiba kisoboka nga tebalina nsonga ntereevu batikibwe bakole ki bakomewo n'agamba n'okugamba tekyali gundi citizenship by birth kasita bazaddewo babeera nga tebalina mpapula ntuufu. Ekyo nno ekintu nalabye emu ku kkooti omulamuzi omukulu yakigiriddewo. Nze kyemmanyi ku Trump bingi byayagala tebigenda kukola. Naye America erina system kwetambulira era
Trump bw'anaaba akoze nnyo n'achieving ebitundu 5 ku 10 ku byayagala ajja kuba akoze nnyo, ajja kuba na miracle. Olaba UK si yali agamba okuleeta abantu batwala e Rwanda paka kati tennatuusaayo wadde omu. Naye nero bino ebintu birina okuyigwako ebintu bingi. Bada byabufuzi waliwo ebintu bye bayogera mu public n'ebirala ebikolebwa emabega. Kati okategedde waliwo ebyobufuzi bya public ebinoonya obululu n'ebirala naye waliwo ne reality ebikolebwa. MP njabakolera oluguudo naye nga MP talina lukusa wadde lukola lugenda ku luzzi. Okitegedde? Naye agamba njagala mumpa akalulu mbakolera enguudo njabaleetera amasannyalaze. Kampeyini za Trump zatambulibwamu nnyo abagagga abasinga okuba ab'amaanyi omuli ne Elon Musk omu ku bagagga abasinga mu nsi eno. Naye Trump bwe yayimirira yasayiningirira etteeka erigamba nti bayina abantu ba mirundi 2 mu nsi. Oyina kuba oli mwami oba mukyala. Ekyo kirungi. Which is okay. Naye Elon Musk ayina muwala we wa transgender. Naye bano benkugambe badde batadde sente mu kalulu ka Trump. N'abalala omube kube yalonze bwe yalonze omu mu department esinga okubeeza amaanyi bamuyita Scott Bessent, musajja alina emyaka 62, permanent secretary wa department ya treasury. Naye transgender yalonze transgender era amawulire gamwogerako ag'omunkubo. Kitegeeza ki? Nti ebintu emba nabyafuzi basobola obyogera olw'abantu kiri kye babasuubiza mu kalulu. Trump nalisimuwagira naye ebintu bya transgender bino bibuzaabuza nti n'amasomero gaatuuka ne gafuna ekizibu bateekawo toyi y'abakazi ey'abasajja n'ebifo bya leisure kati ate bateekewo n'ekifo ekyokusatu musajja oba mukazi. Nero fe nange y'omukunzi abatabikkiririzaamu tetubikkiririzaamu kuba ffe naddala wano mu Africa enkola tetugimanyi. Tuyina mwami na mukyala. Naye njagala kutegeeza nti America ina system kwetambulira. However much president yazze aina executive powers na ina byatasobola kukyusa nga either bijja kuba delayed by the other institutions. Ate ekizibu nti aliko expired date 4 years. Okitegedde? Oli watwala omusango mu kkooti gusobola okumalayo 2 years ne mubamu okujulira bisobola okudilayingwa nga tokutulina kyotuuseeko nga ye kennyini wabadde avuganya nga buli ssaawa agenda mu kkooti paka wafuuse president. Exactly. So Trump byayogera ebimu bisobola okuba delayed by the CC team ne bitagenda mu nkola era okeera ku makyanga ekyo yakiyisa ne waliwo abataddeyo apiiru nga bwe nkugambye kino ekya Bath ekkooti emu omulamuzi omukulu yagambye nedda nateekawo defense. So embeera ya Trump gy'anaatambulira ejja kuba yakusoomooza kyalina bingi byayagala okukola naye ate bapatanazi be abamu batambula nabo mu bukulembeze babiwagira balina bapatanazi n'ebirala. Kiringa etwala Barack Obama ng'afuuse president wa America ne tulowooza nti abaddugavu ffe tugenda okulya empanga. Twamaliriza Obama yajja mu Africa emirundi emeka si 2 gyokka. Yajjamu kaawe Kenya awo byali awo tetwabitegeera pakakati n'abamu ku bakulembeze abaali balemeddeko ennyo nga tulowooza ajja tuyamba bagende nga ye Omufirika. Naye era osanga muri system kyeyawandiika kyolina okukola mu osobola okuba executive powers n'oyisa ekintu naye gundi ezimu ne zikikola ki ne zikidireyingisa naddala ng'essiga eddamuzi balina obuyinza kubanga mu America buli gundi buli siga liyimirirawo n'amaanyi gaalyo. Kale bwetwe badde olunaku olwaleero Between the Lines kuba tochi mu nsonga eyo ndowooza yaffe just ndowooza osobola okubanga naawe era comment section yawo enzigule tagikwatangako ne bwembanga siriiwo oli nsaani naye nagikwatamu awo jozi kubuli nsonga ndowooza yaffe osobola okuba naawe olina endowooza eyiyo ekitutereezaawo comment section ow'endowooza yo sokugamba bye mwogedde temuli makulu bye mwogedde tetubitegedde but tusigaze ekintu kimu tusigaze ekintu osobola kiwandika tusigaze ekintu kimu nti respect nga gye tuwa bye twogerako naawe gy'oba okozesa. Amina.
Final channel, Focus 360. We out. Akome.